yonna gy'osinzidde okugenda maaso n'okubeera ng'ate otulabira kyamaanyi kyokola tukugamba nti weebale nnyo weebalire ddala bweri nkola yaffe video tukusabye osooka ogilikinge gituweereka like ate era nawe atanatweyungako mu butongole mukwano bambi subscribinga bw'omaze subscribinga kwata mukade kajje mu kigambo personalize okante mu kigambo all wensinzira ne gama turn on that notification agenda okubeera ng'ate atubuulirako ebimu ku ebyo ebyabaddewo oba ebikwatagana ku mugenzi nyabo nga bitalo mukwano kitalo nnyo ssebo ne tugenda kwongerako ku ddoboozi kitalo nnyo ssebo Jesi wa mubiru yavudde mu nsi embeera ekusanze wane before that amanya nabakoza Florence era nga nze mukulu w'omugenzi bannange munansonyiwa kubanga mpulira eddoboozi lyange kkoowu nnyo nabadde waka nga neebase amazima gali nti mbadde sirina kyemmanyi wadde n'akamu naye sisita wange yali e Dubai n'aŋŋamba agenda kudda mu Desemba ennaku z'omwezi nga 2 n'aŋŋamba nti munoonyeze wagenda okubeera ne muddamu ne mugamba sijja kunoonyeza wogenda kubeera kubanga nze sisula wabweru ne mugamba n'aŋŋamba sibeera wali bafumbo okitegeera ne mugamba bali abantu ne mugamba nze mbeera nzekka era jangu tugenda beera obona boyagala kubeera wekka wona asinziira ogenda obeere ki ogenda obeere wekka ennaku z'omwezi bwe zaatuuka nga 2 zaali nga 3 Desemba ne muweereza message ne mubuuza wasimbudde nanziramu n'aŋŋamba baaba nalemereddwa tiketi ya bbeeyi era nabisazizaamu sigenda kujja naye nga mukuŋŋamba akomawo yaŋŋamba alina ebizibu bye saamanya nze mbadde simanyi nti ali lubuto katono nnyo omuntu ayinza okubuuza babadde bamumanyi nga Jesi wa mubiru amannya g'amatuufu yaani amannya amatuufu ye Lesite Nambatya ge mannya maama ne taata ge baamutuuma naye bwe yatuuka e Dubai n'afuna mwami Abudu Mubiru mpulira ne bamuwoowa olwaleero mbw abali ne mubuuza bizibu ki ebyo by'otayogera n'aŋŋamba baaba n'omala obimanyi oyinza okukola ki oyinza okuzirika kuba nali namugamba ekyo ekisooka kyakusala yakola e Saudi nakola bwa kirina ne mugamba ekyo ekisooka kyakusala guno si gwe gubadde omulundi gwe ogw'okukyeyo ogusooka gubadde gwakubiri bwe yavaayo eyo n'agenda e Dubai ne mugamba fuba nnyo artist oguleyo akapoloti kuba ogamba ogenda kukolerera abaana ne mugamba kyewuunyisa kuba buli otugenda okuba ekyeyo obulamu bwaffe bukola ki bukendeera naye bw'onaaba obaddeko kyokoze obulamu ne bunaaba bukendedde ojja kubaako ki ogamba owaayo ekyeyo nakijjamu ekintu bwekiti ne bwekiti era ng'ekyo nkimukubiriza nnyo naye simanyi oba yakikola oba kyabadde antyako yatuuka eyo n'abeera n'omwami n'afuna olubuto lw'essaamanya mwami mubiru kubeera babadde babeera ki bombi naye kati wayiseewo wikisi 2 ng'akomyewo nze saamanya teyaŋŋamba nti oba ku luno teyaŋŋamba nti nzijja ayita sisita wange ewantu ewamu amugamba baaba jangu naye ndeetera ku mmere mpulira enjala ennuma amuleetera emmere we yali mu kifo we yali muto wange nga ŋŋamba Lesite yakomyewo wategedde ne mugamba sirina kyenkola ki sirina kyemmanyi gwe wamusanzeewa n'aŋŋamba alina we yabadde n'ampita n'aŋŋamba bwatu ne bwatu n'aŋŋamba naye alina ebizibu ebyamuleese ne mugamba sirina kyemmanyi ne mugamba naye nga muzibu yatuukiddewa n'aŋŋamba sijja kulimba sikola ki naye era alabika mu mikwano gye muganda wange abadde yeesiga nnyo emikwano okusinga ki abaganda be kuba ne bw'obadde omwekubako ng'akoona akagambo kamwe mwesiimye mwe babazaala 3 mu maama ne taata naye nze gwe bazaala omu nga nkoze kiŋŋandabi nga muddamu nga mugamba oyogera bubi omwana wa kitaawo ne nnyoko yaba ki manyanga omwana wa nnyoko yaba muganda wo ddala owa kitaawo bakeera enkya ne bamugamba tebakuzaalawa wano ne mugamba ffe tukwagala era oli muganda waffe owaki owa ddala kati ninyo yabadde akukkuluma nti mwe babazaala 3 maama omu taata omu twewuunaganya ne mubuuza gwe ani akugobye okitegeera oleese ensonga yo ne tugigoba tuli baana ba maama wo kuba tugatta taata tugatta maama awula bataata
ne mugamba tuli ekintu kimu okubeera ne taata n'obutaba enjawulo zero okiwulira kuba naffe tujja kugamba nti ekika kyaffe bakola bwe bati ne bwe bati nedda tuli ekintu kitya oli muganda waffe tetukusosola tetukola ki nawe oba ofunye buzibu nga wabadde alina ssente akutaasa tukwasaganyiza ki wamu n'agamba baaba olimba oyogera kukola ki kuŋŋumya ne mugamba bino nze mbikugamba tebantumye butume n'abeerawo gye yali ennaku ze ne mbuuza sisita wange anzirako ne mubuuza gundi omuwuliza n'aŋŋamba ndudde naye nga naye kamukubireko kati twali twakamala okwogera n'addamu n'amugamba n'amukubira essimu n'amugamba baaba alina omuntu gwe yasanga ku airport ng'ali mu buzibu mbu Abudu yali amuwadde ssente ezigenda omuyambako ng'agenda okukola ki okuzaala eno omwami we yali amuwadde ssente okuva e Dubai ezigenda omuyambako okuzaala ng'akomyewo agenda okusimbula gye yazimuweera asanga omuntu ku airport ng'ali mu buzibu bagamba ng'ali mu gundi yaggwako visa yaggwako ali mu overstay wane Uganda ayamusanga ku airport ye Dubai ng'amumanyi ng'amugamba bambi ntaasa nkwegayiridde mpa ssente abalala bagamba abantu bali babiri oba obukadde busatu abalala bagamba kali akakadde katya kamu ng'amugamba bba wange ali mu layini asimbye layini akiwulira agenda kukola ki agenda kusasula kati ninyo gwayamba yagamba omugenzi kati nti bbawe ali mu layini ayagala agenda musasula singa ono amuyamba n'ayitaawo ne batuuka ewaka n'akola ki agenda muwa ssente nga baakatuuka atuuka ewaka kubira omusajja essimu oba tagikwata yali musajja iye alabika yali muwala eri ku airport naye ng'ali mu layini yaani ye musajja kubanga amu biki bigwe kati sisita wange abinnyumiza naye mbubu yamusisinkanako olwo yamugaa toyogera ekintu kyonna lesite yafuna situlesi pulesha n'erinnya kasente k'okuzaala talina ssente talina bwagenda kugamba musajja nti yayamba ssente ne bazirya nti mpa ssente endala kuba embeera erabika si yali ki nungi ne mugamba muto wange mugamba olimba mwandibadde mugamba ki mugamba Abudu kubanga obulamu bw'omuntu tebukola ki ne mugamba naŋŋamba namugumiza ne mugamba ave ku ssente mbwera okwosajja yamukubira essimu n'amugamba baaba omusajja ŋŋambye talina ye gyagenda kujja ki ssente nze nnyabo sina gye ŋŋenda kujja ssente ze ŋŋenda kuwa n'agamba yii baaba omusajja alaba ndi mu mbeera mbi ndi muzito sinadde ekikumi ki ekigenda okunnyamba nze simalira kumanya mpulira ne pulesi ekoze eki erinnya kale omuntu oyo amazima gali nti abantu babi omuntu oyo yeyassa omwana waffe yeyassa omwana wa maama wange abantu babi abantu tebayambika tosanga nga omuntu n'agaana okuyamba nga oli mu kizibu n'ogamba abantu tebayamba omuntu oyo yeyassa omwana waffe yaviddeko omwana waffe okufa yeyassa omwana wa maama wange tasaasidde maama wange abantu babi tasaasidde maama wange olubuto lw'ekyanga bamukwata bamutwala mu ddwaliro ku ssaawa zawadde nga 2 batuuka mu ddwaliro gyanywera eddagala pulesa bagenda ogipima ng'erimu erimu 2 babawadde ambulensi batwala ekawempe bagenda otutuuka ekawempe pulesa egaana okukola ki okukka balindalindako omuwala akuba essimu mukwano gw'embalaze agamba mu sisita waffe bannange egundi ekoze eki lesita ali bubi ne bamubuuza abadde ki olubuto lumuluma naye pulesi eri waggulu nnyo eganye okukka naye bagenda mulongoosa olagize nga bamugamba nga bamulongoosa nga naye gukoze eki guweddemu bagenza okumulongoosa nga kiri leeti nga guweddemu yamaze kufa ne bamulongoosa ekyomukisa omulungi omwana mulamu omwana bw'abeera omulamu akola ki omwana agamba ku 2 waliwo omwakoze eki afudde ffe ne tusooka ne tuguma ne tugamba oba mwana kasita omukulu akoze eki awonye ne tugamba obaani nengoloka zaadde saa 11 nenaba nenyambala mangu nentambula nadde nakatandika okutambula sisita wange naddamu nakuba essimu naŋŋamba lesite afudde naye abantu babi
Sorry mukwano. Kitalo nyonyo nnyini ddala. Kati yali mu kweyagala. Omuntu oyo mwamutegeddeko. Mikwano gye gikukuta bukukusi. Kuba ne bw'osaba ennamba essimu y'omugenzi ofunemu ennamba y'essimu tebakkiriza. Oli abuzaabuza. Balowooza twagala bintu byaki bya mugenzi. Okitegeera. Tetwagala bintu bya mugenzi era tetwali tumwagala ng'omuntu waffe naye nga tatuweewa lwaki. Tetumanyi nsonga lwaki tatuweewa. Okitegeera. Bw'obaako ky'oyogera. Twagaza otuuka mu ddwaliro omwana bamuwadde eddaamu yonsa. Abooluganda ba Lesite bwakola ki? Weebali. Okitegeera. Abasawo be bamuwadde oba bakwano be. Mikwano gye gyeronzeemu. Kitegeera. Ekitali kibi naye ate batusammula. Batuteeka wabbali. Ekitali kirungi. Okitegeera. Lesite tumwagala wadde abali tatuweewa tubadde tumwagala tetwagala mufu. Ffe tulina kye twetaaza bintu bya Lesite. Ate era omuntu yenna ng'alina ekintu kya Lesite ky'amanyi oba yagula poloti oba yakola ki. Ebintu bya Lesite tubyetaaga olw'ensonga Lesite si mugumba alina abaana. Alina abaana babiri. Oyo omulala gwe yabadde agenda okuzaala wa kusatu. Already yazaaliddwa kati. Ewamu alese abaana basatu. Lesite alina abaana ebintu bye biveeyo oba essimu erimu byama oba erimu kiki oba mulimu ndagaano za poloti ziveeyo. Mukadde kano essimu ye eriwa? Omukyala gwenkulaze yalina essimu ya Lesite. Abuzaabuza buki? Bubuzaabuza. Bw'agamba Abudu yamuganye okukola ki? Okuwa essimu ya mukazi we yamuganye okugaba olugero lwa Abudu n'olumu. Yamuganye okuwaayo omwana. Okiwulira? Bye biki ebi? Yamuganye tagaba omwana. Abudu tetumumanyi. Mmwe temwogerako na musajja yatwala Muganda? Nze soogerangako na Abudu. Kuba basinkanira eyo Dubai. Naye bagenze okunoonyereza obulungi ne boogera ne Abudu abayogedde naye. Abudu agamba talina oda n'emugi yakoze ekijje yawadde. Lwaki atusamula wabbali? Era twali tuyomba lwaki Abudu atusamula wabbali? Lesite amumanyi nnyo okutusinga. Ate ebintu byonna ebikolebwa badde babalina okumala okubuuza maama kino tukikoze tutya. Kuba maama wa Lesite si mufu. Maama wa Lesite akyali mulamu. Maama wa Lesite yalina obuyinza obugamba omwana ono bamutwale wano omwana ono akolebwe bw'ati naye bakolanga ab'emikwano okitegeera be bale kuyamba bayambye nnyo kuba twali tetumanyi naye naffe tusobola okitegeera singa babategeezezza mu budde nze tosobola kuŋŋamba nti ndi mulwadde togamba beewaffe ne ndaba ngo obulwadde butabuse ne sidda wabbali kubira abantu bosimu tekisoboka okitegeera naye omuntu bw'afuna obuzibu olina kusooka kumanya abanganda ze bantu be abamufa okitegeera. Kati wabaddewo ebitambula ku intaneti nga biraga abasajja babiri okuli Dr. Bitone n'omwami omulala. Dr. Bitone omuyimbi ayingira atya ate mu life eno? Dr. Bitone yali bba waffe emyaka egyayita era twamuzaalamu omwana first born naye olw'ebimu ebitayogerekeka oba ebitakola ki tosobola kunnyonnyola bintu by'amaka n'obikola ki obimalayo baalemagana byatuukawo era ne bakola ki omwana yakola ki yabagatta tumuyinamu omwana tetumwegaana first born waffe mwana wa bulenzi wa Dr. Bitone era Dr. Bitone olwamukubidde twamugamba leeta omwana yanyoleddwa bambi yabadde abeera n'omwana Dr. Bitone butereevu buli taata w'omwana bamuwa omuki omwana we kitegeera Dr. Bitone wali tewali nnyo nkolagana y'amaanyi naye olw'omwana bwe tuzaala abaana tulina okukwatagana bitwakola ki betwabazaalamu naye ng'enkolagana y'omwami n'omukyala yawummula. Enteekateeka z'okumuziika ziri zitya? Tugenda kumuziika amatagulwa tukole bwetu ne bwetuti nangamba baaba nga sirina ssente ne mga twekuŋŋaanye nange sirina naye twekuŋŋaanye ng'abaana mama